okudda kwa Shiba Kalungi akongeddemu ekirungo anti munnange ategese munnange eside eno ategese concert byengenda okubeera nga nkuyitirayitirako wabula nga maaso eyo ngenda kubeera nga nkulagako ku Vinka ne Bawe engeri gye beekozemu ebintu kosaate ne Zaira Baby ngenda kubeera nga nkijja nabyo maaso eyo kakasa nti nno osubscribinga kosaate n'okulayikinga video kakati nno omuyimbi Shiba Kalungi wuno munnange avuddeyoko ategese munnange concert oba show egenda okubeera munnange ate ennene era nga agitegese munnange ate wali ku Serena Hotel kakati nno munnange Shiba Kalungi abadde ali mu kwogeza abantu munnange ate obwama era nga bw'olengera posta ndowooza ogirengera bulungi the return of the queen muganda wange nga bw'olaba akatebe ako wabula nga concert eno agitegeseewo nga 22 August tukitwale nti nno wajja kubanga wabulayo wiiki emu ate eya Cindy kosaate ne Daxi Vibes okubeera nga concert zaabwe zituukawo kakati nno okusinziira ku mwana muwala ono ye asazeewo era nga bw'ogenda ku mukutu ogwa Instagram post zonna azihidinze okurefreshinga munnange okusinziira ku concert ye oba ku show ye munnange ate gy'ategese wali ku Serena mwana muwala munnange ate omuyimbi Shiba Kalungi abadde ayogeza munnange ate abamu obwama kambwe Shiba atandikidde we yakoma ategese ekivulu ng'ennaku z'omwezi 22 August ku Serena Hotel kyokka nno omwezi gwe gumu Cindy ne Daxi Vibes we bategese ekivulu jase bawaddemu wiiki emu kikambwe mujja muwulira oyo omukazi muzibu ayayayaya anti watabadde nga tali mu Uganda bana kibadde kikambwe omukazi yali yeefuga amasanyalaze ge naye kati essaawa zino yakomyewo omuwala yasirise ava piisi olowooza kyayogera ava piisi takyakuba hiiti kikambwe mujja muwulira oyo omukazi mukambwe mujja muwulira Vinka no bali Japan era nga alabiddwako ne Bawe era nga boogezako okulaba nkugambye babadde mu enjoyment era nga boogezako okulaba nakyalo ono munnange ate omuyimbi Vinka bali Japan ate bali kwekola ate ebintu era nga boogezako okulaba ebifaananyi ebyo bibadde bikutte akati ku mukutu ogwa Instagram kakati nno sigenda kubeera nga ndwawoko awo kankujjoko nkutegeezeko nti no Zaira Baby abaddeko ko wali ku live munnange yeekoze efujjo awo yeekoze effujjo libadde ppitirivu nnyo mu katambi era nga boogezako okalaba Zaira Baby ali omu ku badansa oba ku batiktoka abakyasinze munnange ate okubeera ab'ettabu oba abaatiikirivu munnange era nga live egyo yabaddeko muganda wange yabaddeko abantu babadde bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira naye ng'era ebitambula ku Zaira Baby ngenda kubeera nga njijja ndowooza mu maaso awo waliwo video gye ngenda okubeera nga nkolera mwana muwala ono atandise okwogeza munnange ate abamu obwama nti nno munnange omubiri mutono nnyo nti nno oba talya bannange byonna bibadde bitambula esayidi eyo byengenda okubeera nga njijja nabyo mu maaso eyo naye kansooke munnange ate nkuweeko ku kano akatambi ekibadde mu live ate ndyoke nkomewoko mu maaso eyo abagala okulaba ku gundi ku gender review wegenda okubeera please join my Snapchat. My Snapchat is here for you. I'm just showing it later. I never know but nakoze naye jamu tusibula abantu. You come and you say bye. Come on, we say bye or do it that way but simena or remember the COVID. You come mama come you come on, we say bye. Are you sick? No. Come and do run. You come and we say bye bye. Jump. Good.
Come on, say bye bye. Are you sister today to Uganda? Anash. Uganda. Camera. No yako wensine lijikwatako. Bye people. You said baba. Go. Cheche shiri wabadai wako kaka. Bye guys. Let me go do my things and please also. Boy kityo munanga ate wekitambudde bwenti wenkoze kuzi updates zino kakasa ntino subscribinga ko sate no likinga video ngenda kubeera nga nkomawoko maaso eyo n'ebirala.